I can see also the skeleton. What is this? This is Mbiani and Nzigupa. So these are their bones because this is only skeletons, right? Yes. Oh, okay. So what was the role of Mbuyane and Nsekuli? They give strategies on fighting the white people. And who are these people? This is our second president, Mugabe, and our vice president, Kongo. Okay. So these guys, are they still alive? No. Okay, let's go to this side. You want us to be? Okay, so they are also freedom fighters. Like, what was their purpose, by the way? Like, tell me more about them. They were the makers of they knew how to use the guns in the Chimurenga too. Wow, this is amazing. But unfortunately, these people have died. And I know a little bit about President Mugabe. He was the former president of Zimbabwe, and he has died. I think he died at an old age, around 90s. And this is the vice president. Oli kumujja omupepeta mukulu wo. Yvonne, Rozet is saying like she's bigger than you. She's supposed to be calling me Rayaba. I am never. No, I don't have Maama, but still, I'm still bigger. Yeye mula wange. Kuba. This song is, Dance. Feel free. Wow. What is this? that's when in Zimbabwe we are enjoying life. Yeah. Wow. How do you call mangoes in your language? How do you call mangoes in your language? Mangoes. How do you call mangoes in your language? We call it mango. Mango? Yeah, In Zimbabwe? yeah, we don't have a Shona. Shona word died. I've never had golden estates. Oh. 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 Robert. That knows a rustic guy. Okay. I said that office that. I'm not there later. Huh? What's this? Hello. Yes. Bro, you have Chibuk. They are not selling Chibuku Robert today. Show this inside. You have it. Nobody. You have it. Ready. My friend, I'm so strong, eh? I'm so strong. Yeah. I'm so strong. By the way, I'm enjoying Zimbabwe. Which car is this? This is like Sienta, like Sienta, eh? Wow. Fan cargo, but almost like Yeah, fan cargo is like Sienta. Makadi. Makadi. Dirbo Makadi.
$3. $5 pay. Everything like the. $5. One like this one. Pay a 5. Too much. Just know everything from Zimbabwe need it. But I went Cutting. maybe and because of that one. This one, that's it. But is it Vietnamese or only this one? Even for us in Uganda, we don't use that big ones. We use like these small ones. Yeah. I think like this, the last one. I think we need these two. Can you come and show like in Uganda? If I'm not mistaken, most of the time we need only big pots. For us, we don't do that. Like our culture food, sister, our culture food, right? For us, like it is. We don't need to use this one. Our culture food, we use green banana leaves. This is what you use. Yeah. So most of the time we don't use this one. Yeah? $5. Everything is in dollars. Rozet, buli kimu sebo nze nkisasulira mu $1. Munna. Asafu sisi twabitegeka naye. Twabitegeka naye Rozet. Naye ate ffe kati olaba gino emirala bagitunda nti buli famire yonna ewaka osanga bagoya akawunga. Akawunga is stable food. Yeah. Naye ate nga tekafaanana nga akewaffe. Kawunga kennyini balina engeri gye bakola nkali soft ya kali soft muko okusinga akewaffe yeyawukanamu nabuuza ne baŋŋamba nti bakikola ekyo okubanga kayamba omuntu okubeera nga okalya bunaku nga tokatamwa. Kubanga for example nti bw'obanga ofumba akawunga buli lunaku tosobola kukalya nnaku 4. Naye bano bakakolanga bunaku kakwapetizinga. Mpozi nekira kye bongerako embeera ya enva ebivavava. Bro, thank you so much. Ndeba how do ndeba maita basa. Ndibasa. Balengera gandi basa. Ndibasa. So akawunga ako bakongerako ebivavava ebyenjawulo. Bakongerako ebivavava ebyenjawulo okubanga kabanga buli muntu asobola okubanga akalya. Mama, by the way, nakino kankyogereko kuba kino nkyogera mu lulimi lwange ononsonyiwa ebisinga njaga byogera kubanga kino kyaffe ky'Abannayuganda okusinga okumanya. Kati bo bakizuula nti ate ffe waffe Uganda tuli bagagga mu mbeera ey'ebyokulya. But Rozet, there's something I want. There's something funny. Baalima naye bino essaawa eno bwe njogera erinnya lye bakiyita. These are like salads, yeah. But if I speak it in their language, they will laugh and they will not eat it anymore. This is dodo. You call it dodo? Yes. Yes. And what is dodo in your language? My dear, I said this one you call it dodo. No, more. How do you call it in your language? More. And what is dodo in your language? Hey. Are you saying something? Dodo is mine. How are you? Makadi. Kuvunza maone. Kuvunza ichirangu. Mandi. Brother, can you speak some English? I speak Shona. Shona. Okay, sister, can you help me? No, let me do it with you. Come here. What I'm asking, like, is he okay? Yes. Ask him.
Muribo. Ndosane ndikufunza maone. He is from Naribo. where? He's from where? Zamani ndiripo. Ndosane ndikufunza maone. Kumusha here kana. Can you come so close? Where do you come from? Boera. Boera. Speaking. Is what? Mash what? Mashona ni Manikaland. Manikaland. Comes from Manikaland in Boera. What does he do? Are you coming from where? What do you do? Kalaba boy. He's an indigenous. What is that? He's self-employed. What does he do? Yeah. Maybe he's a prince. What do you sell? Mutengeze. Potatoes. You have potatoes. You can sell us more. He can speak English, but he doesn't Okay, brother. Yeah, she should come. She's going to capture everything. I told him the one is. Yeah. Hey, and these people they cheat us. But we have to pass the permission. Tutuuse tugenda kukwata bifaananyi nga tusoose kwogera n'abantu bawo. Kifo ekituuko kya kitiibwa nnyo. Waliwo abalwanyi b'eggwanga nga wowulya mu Uganda tulina Kibuuka Omumbaale, tulina Kabaka Kintu, tulina abantu ab'enjawulo. So nga tunaba kutuula wano okukwata bifaananyi tulina sooka kwogera n'abamu ku batuuze n'abewaka. So be balabirira ekitundu tosobola kukwata bifaananyi. Baatugambye mbu oluusi n'essimu eyinza n'okwaka omuliro yokka nayoka. Asibusi tebuba bulogo babula buwangwa tuli bafirika. Abafirika obuwangwa busigala butambulira mu kintu kyekimu. Makadi. Okay. My name is Robert. I don't speak Shona. I'm coming from Uganda. Makadi indeed for you phone. Zimbabwe toka sata ni Shona. Yeah. So we are just here. We came here for introduction. Like for Aurora. Yeah. Can you come please closer? This one is my wife. So we came like to do Laura as she told you. So we just want to say, how are you? No, you can interpret everything I'm speaking. Okay, it's fine. So let me just go straight to the point. Tina mkazi lingine wangu banda za content creation. So YouTube what. Yeah, so famous kwenye kama. So right now we just want to do some content from these mountains. I'm not sure if you can just give us permission. We just do it. Then to end it. So that's why it's not complicated. Amatombayo abalada muziko andizikana. Right, Maitabasa. Maitabasa. Thank you. Can you say Maitabasa?
Maita basa mama. Okay, nga bwolaba tubadde tusaba omanyi bitiisaamu kakati mula Rozet bitiisaamu tosobola kumala galumba wantu awo oba olinaku kulaga empisa mu buwangwa so no keep it that side no kateka eri gye twatudde in the other corner so kakati nga womanyi nti bitiisaamu tosobola kumala galumba wantu so tubadde tulina okusaba nze waliuse bweyangaye mbutwakwaga mayinji simu ekwata omuliro bantisizeyabayibayo bayayi batutiisaamu naye kakati Rozet nga wolaba kino ekifo ngenda kinnyonnyola Tuva Uganda. Uganda tuyina ebika by'emmere tulima. Nawo tunyoleko wano mu kigo esi esinga okunoonya wano Sokolabe kiri. Kiri kiki. muwogo ono ye muwogo yennyini muwogo ng'ogwewaka ono gwolaba ye muwogo yennyini kati wano eno ebanga nsujju ewaka eno ensujju yennyini nga ensujju waliwo ekintu kye bayita oba ekigaaga kubanga ebigaaga eyo beans eringanga erinnya eri generally lye bayita ebintu byonna byeba beans naye kati ffe twawula kiba kigaaga kati bino biba mu famire oba bagiyita batya efamire yeiza ensujju so sobola kunnyonnyola nti kino kiriwo ekiti oba kino kiriwo ekiti ono iyi kasooli ow'ewaka kubanga kawe nkugambye nti kizibu nnyo okusanga wano nga tosanze kasooli mu famire yonna kubanga abantu bonna babeera balima kasooli ye stable food eno tetulina matooke tetulina ki okitegeera ekintu ekyo so ebigaaga ebiki byonna bye bigenda mu maaso so essaawa eno kiriwa zino gye ziringanga enniimu ezino nniimu zennyini ng'ezewaka mula zino nniimu zennyini kakati nga we twabanyonyedde ku gana amayinja omanyi Zimbabwe ensi yonna 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 ejjudde mayinja sobola kinnyonnyola naye obuwangwa buli nsi erina obuwangwa bwayo muno baŋŋambye nti omuntu akuuma ekiggwa kino yasula buno anti tebasobola kyogera bwe batyo Rozet so kati akuuma ekiggwa yagira kati tumbadde njagala tugende tulabe ekitundu nga bwe kitambula kuba kati ffe twafuuse tulibe ewaka abalimi era n'okulima kubeerawo abantu baba balima gerawo olaba Uganda nga bwe kiri kati brother hello Makadi mbadde nga mbono muto Wuuno wano side ate wano tumufunye naye agenda kujja tubuuzeeko zino enkoko kati watuga ate nganda ntuli Zimbabwe zino nkoko Zimbabwe kakati muula kikyenage ntomala gatuuka wetrespasinga laba bakulaga buwanga okitegeeza ki ekyo akabonero akali ku mayinja akaki gwe tuluna olabe so buli kintu kyonna kitambula nga kiri muki kakati essaawa eno mbadde njagala kubuuza ebibuuzo. How are you? This is your money. I'm giving him some dollars. Brother, I'm giving you some dollars. For this is so that.
can interview him. You can go to my. What else do you want? You know you are a content creator, right? You can yeah. You can ask anything. Yeah. How do you find this place? Yeah. Panama permit way, Panama permit. Is a place for drinking. She's hiding the horse. It's a place for what? For beer or gathering. It's just a gathering place. Okay. So people they came here, they could gather here, drinking, old men and women as well. Yes. Okay. So do you used to play here or is that for adults? Yes, to drink and play here too. Okay. So what do you normally play here? Which games do you play? Hide and seek. Hide and seek. So can we do it? Yes. There are no some snakes around this area. Have you ever seen If you one? find this, what do you do? I go for you. Huh? When out Are you accepted to kill them? Yes. You kill them? No. After killing it, what do you do? You burn it. Burn it. After burning, Leave it. Leave it. Oh, that's great. but nice to meet you. Can you have your name once again? Right. 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 Wow, nice. Right is brilliant. Yes. What kind of music? Mapiano. Piano. Is a piano? Yes, is a piano for Zimbabwe or is for South Africa? For South Africa. For South Africa. In my language or in Language you mix. I mix. You understand English, then you can mix it. Yeah. Why don't we change position? Huh? That side is so nice. Better. Already we have enough of videos in this location. Let us get that. Another place. Yeah, YouTube. Yeah. If you are good, no. What I Not mean, such kind like, of so that you questions, can. No. It's not about the interview. Mm. This is personal thing, like, so that you can access some pictures after. Yeah, that is not important. Was that the Okay. So we are just here with our friend here, a good friend who is looking so handsome. He looks to be so sharp. He's a young boy. What is your name, by the way? Right. Right. And what is your surname? Nyeket. What? Nyeket. Okay, it's fine. So, do you go to school? Yes. And which level are you? Grade 6. Which school is that? Road 3 primary school. Okay, so you stay around this area, right? Yes. You are familiar about this area, right? Okay, it's fine. So where do you live exactly around this area? Eh. All these houses. Eh. Oh, okay. So you know a lot of things, right, about this area, the structures and everything, as I can see. Yes. So you guys, you used to come and play in this area. Yes. Okay. What kind of games do you play in this area? Hide and seek. Hide and seek with your friends. Yes. Okay, it's fine. But I can see it's very, very mountainous. To me, it looks very, very scary a little bit. So are there no snakes around in this area? Have you ever seen one with your friends? Or have you ever heard that there are snakes around this area? We had seen a dead one, but we are sure that there are snakes here. Okay, when was that? It was in 18 September. This year, 2025. Yes. Oh, okay. Was it big or just small? It was a medium size. Medium size. Oh, okay, that's okay. So I'm just going to move around. You just show me also. I can see there are a lot of drawings around this area. So you can just tell me if you know anything about the paintings and everything. So I will start from here. I can see a man holding a gun like he's trying to shoot. What is the meaning of this drawing? Do you know anything? Yes. This means war. There was war in Chimurenga 2.
Oh, there was a war in Chimrenga too. Wow, really? So you was a freedom fighter, like who helped the Zimbabwe to gain independence, right? Yes. Okay. Wow, this is really amazing, by the way. And I can see also some skeleton. I can see also the. Sorry, we are not going to take more time, right? I can see also the skeleton. What is this? This is Mbiani and Nzigurukagubi. So these are their bones because this is only skeletons, right? Yes. Oh, okay. So what was the role of Mbuyane and Nsekuru Kaguli? They give strategies on fighting the white people. Wow. This is really amazing. So this kind of things you are learning from school, right? Yes. Oh, okay. Let's move ahead and point out some structures as well. So viewers, you can see there is a lot of things around this area. This area is very greenery. And this one, who is this? This is Mbiani and Nzigurukagubi. Oh, this is the one we saw, like the skeletons from this area, right? Yes. Okay, that's fine. And I can see also some paintings here. They are here, right? And who are these people? This is our second president, Mugabe, and our vice president, Nkom. Okay, so these guys, are they still alive? No. Okay, let's go to this side. Yeah, so that you want us to be. So I should be there? Guys, come boy, it's never man foot. Okay, so this, I think these are who are these people, by the way? This is the vice president, Mugabe. This is our vice president, Nkom. Okay, so these people, are they still alive? No. Okay, they died, right? Yes. Okay, so they are also freedom fighters. Like, what was their purpose, by the way? Like, tell me more about them. They were the makers of they know how to use the guns in the Chimorenga too. Wow, this is amazing. But unfortunately, these people have died. And I know a little bit about President Mugabe. Was the former president of Zimbabwe, and he has died. I think he died at an old age, around 90s. And this is the vice president was the former vice president of Zimbabwe, who was Joshua Nkomo. He was in the belly, and this was a Shona, right? Okay, that's nice. Thank you so much for giving us your time. And I think I have also one more. I just see one more painting also. I need you to inform me a lot about it. Can you please come this area? Already. And by the way, who are these? This is Mbiani and Nzigurukagubi. Okay, I think we already saw their skeletons from this area, right? Yes. Okay, so these people, tell me more about them. Like, what was the biggest role they had in the war, like for Zimbabwe to get independence? They guide people in the war and gave strategies to fight the white. Oh, really? So what kind of strategies? Like, they guide people how to use the guns, or they guide people spiritually, or what kind of guidance they were giving? They guide people spiritually because they are spirit mediums. Okay. Wow. So that means that they were giving the guidance in the traditional form, right? Yes. Wow. Nice, very nice to hear. Thank you so much, Mr. Bright. Thank you so much for giving us your time, for giving us relevant information. And Rozet, your wife? Ole Bengola, this one, we missed this one. And who is this one, brother? This is Lo Bengula, king of Ndebele people. King of Ndebele people. Okay, so he was the king for the Ndebeles? Yes. Not for the Shonas? Yes. Okay, thank you so much for this well-informed.
There's more. Which one is that? bane mugaba mutya muli mutya abaninze naddala abaana aba timu kunyirira ndi mukudda sijja balimba naye ng'ekituufu kiri nti nanyumiddwa nze ne badde first time yange okwambala ku gomesi bukyanga nzaalibwa bukyanga mbeerawo mbadde saabalanga ku gomesi naye nkyali Zimbabwe nyumirwa obulamu kyenyinza obbagamba Zimbabwe eri cool sijja balimba era wano we tuli akafundooza mukalaba twagambye waye katambulemuuko naye ate omuganda agamba okutambula kulaba okudda kunyumya tutambulemuko mwene ensi bingi bye tukoze eki bye tulabye omanyi bwetuuka mu nsi empya obeera n'amaalo katugayita amaalo kubanga oba oyagala okumanya buli kimu ekigenda mu maaso mu nsi amaalo tugakoze si bwe kiri mulamu wange nkyagakola okyagakolera ddala kubanga eno kati twazaaliddwayo tubakyegeza tuli batuuze tulina ebintu bingi ebyokuyigako abantu bangi balina ebintu ebyenjawulo balina byebakkiriza ngera ne Uganda nga bwe kiri naye nga mulamu nsanyusa okulaba era nanjagala okwebaza webale kubeerawo ku lwa mugandawo naye ekisinga obukulu kubanga ekyatuleeta kimu okikoze otambudde ensi paka wotuuse wano oyise mu nsi nyingi okutuuka wano otuli naye kyenebaliza Katonda nti nze natyamu kubanga mu kusooka bwewaŋŋamba kubanga vaayo omwezi guwedde Dubai no is it like 2 months ng'olivize Dubai emyezi ng'ebiri
nga kiweze kuba wangamba wayita wagenda South Africa novaayo ate enyo inekuze ebintu ebisa bitegeera engeri natambulamu ensi kimu obadde osula mu hotels ate wali okikola otya wali tokimanyi nti nzijja yabadde surprise okimanyi yabadde surprise ate okimanyi nti nkola ki nti nze nekyo nebaza mukama kiri ekintu kimu nti saa zino tuli kutambula byaffe kunyumirwa eri pressure yakoze eki yawedde naye ekintu kyennebuuza kiri ekintu kimu nti abawala bano babbeeyimuuko $5 ejja dola is not small money kuba kati bo gundi yagambye waliwo omukyala we yaŋŋambye nti kati bo babala lwakuba nti ebintu bisabika kyaringa nali siri wakaseera ako babala okuva omwana wazaaliddwa kapucho giraba waliwo abalala abagiina era video bajja kuba nja kugeza kwogera nawo waliwo abagiina kubanga banyonyola bulungi nti osasula omwana kuba lwazaaliddwa pampazi amata ganywedde kwegamba bano bavaliwinga abaana baabwe n'okusiga ekintu kirala kyonna ate mu byona basomesa abaana baabwe si miyaayu kati awo olina okuba nga oyimidde n'ogamba nti omwana gwentwala ava waka ate nga yateekebwamu akasente mu ngeri y'ekitiibwa naye nga tusoose ntunyumyako kwennesinga Zimbabwe ebbanga lyomaze n'omuwala kyogamba guno gwe mulundi gwe gusoose okujjako e Zimbabwe oba tojangayo kakati mula ekibuuzo kyombuuziza kirungi by the way kansooke neyanju amanya nze Robert naye ekibuuzo kyombuuziza era sijja kwongerako mbogo kyensobola okwogera nze Robert ate nga neddira mbogo naye kyensobola okunnyonnyola ku ekyo nti kisooka okusomesa si kyekitegeeza nti omwana bw'otamusomesa afuuka muyaayo njagala kuwabulamu okusomesa omwana n'obutamusomesa kitegeeza mufuula muki wabulwa abantu abasomesa abaana mu bya buwangwa n'abanguka mu byobuwangwa n'abawo n'ab'amasomero ate nosoma omwana ow'essomero nga talina kitiibwa talina mpisa mulimu abatwala baana tulina fomo n'infomo mulimu abatwala abaana mu fomo abandi batwala mu infomo so buli omu n'ayiga kikye so tekimatalinga mwana ayigiddewa nti nowakubadde agenze mu masomero gano n'ayiga asobola okuba nga talina value ate ng'oli ayigidde eri akola ki ng'agirina kwanze njagadde kuyita nnyo mu lulimi olwaffe lwa interview eno njagaddeyo ebeere ng'etuba ku buli omuntu kino so bano abantu bali bakiyita batya bana empise omanyi bintu bino bizibu njagadde okuyita mu lulimi olwaffe naye kimenyamu oluusi okunyonyola kati bavaliwinga nnyo omwana waabwe okitegeera bo bakimanyi nti singa okeera ku makya munzize ngenda kugula ebirabo tujooga ffe abanauganda nosonye nembadde ku mikola egiwera egy'Uganda nga tujooga abaana nojja nosiba ebibbo binyanya 3 nosiba ebibbo binyanya 5 nemugya nemujjanjawaza bino ebintu ebirimu byakujooga lujja nkusala ekirimi bano abantu bagezi nnyo nti bo tebafaayo kiki kyoleese naye kiri nti obaleetedde kano weyongerayo mu maaso naye kati ekintu ekyava ku mbeera y'ensi kuba kati essaawa eno tuli nti osobola okunyonyola mulamu nti okimanyi tuli mu kibuga tuli mu kibuga n'ekyalo kuba twebuuziza brother you can capture that grass and everything so that they can see kati kino kyekibuga katula guno muddo nga wogulaba olaba ogwo muddo ogwo gonna tuli mu kibuga naye ebyo byonna bimuki kibuga simo basobola okulaga ebigundi olusibo baleta batya olusaalu olusilusaalu olutulengera kati how comes nti kino kibuga kubanga sine kyakyeneewuunya ola green oyinainene nga womulaba tosobola kusangamu wadde akabuzi tosobola kusangamu wadde akate wadde akakigreen nga bwomulaba bwatyo bwali kati mulamu njagala kunnyonnyola ensonga eri nga bwetuuka nti kyewambuuziza nti lwaki beetololya ku ssente
essaawa eno ono tuli nono baluyita lusaalo naye tolaamu yadde akabuzi n'abalina obukoko alunda obukoko 3 buno obutambula naye ensi eno nti badde nnyo saaga nnyo lwaki bino bintu byaffe okutambula kwaffe saaga nnyo bitwalira mu politics era ankwata obubi nsonyiwa nekyo ngenda kiyisaawo nti obukulembeze bweno bulina engeri gye bwanyigirizaamu ensi kati olaba eno gye tuli wala naye bagaana omuntu okulunda yadde embuzi okwekulaakulanya yadde ente. Brother, can you rotate around? Maybe I will use myself. See around this place. See around this place, even there. So, kati wano. You can still go behind yeah, let people see. Then you come back up. Kubanga. Bwobanga ogamba abantu kubanga kati wane Uganda ewaffe okimanyi nti guno omudo gwonna singa tegulabikanako wano ono wali wadde wajjudde embuzi ndiga n'okusaawawo n'ogusaawa kye bagenda gukolera gulinabeerawo so baakumira ensi eno emabega bagikumira emabega okubanga tebalina abantu nga batuuze kye basobola kwekolera kitegeera ekintu ekyo nti kyobola buli muntu atunuulidde ssente so batunuulidde nnyo ssente n'oba ogenda kwanjula mukyala esseezi nga batunuulidde nnyo kikyoleese oba n'onooleeta embuzi tebalina wagirundira n'onooleeta ente naye ng'ate omuddo weeguli n'ebitundu weebiri ne kiri ku gavumenti kati be babagaana tebagaana naye kisaga nnyo kigenda nnyo bwe nakinyonyola bajja gamba nti kiri political mbadde nsaasaga nnyo kugendayo nyeeyo mbadde njala twogere ku mbeera ya kale eyo nga tuvuddeyo Zimbabwe ogirabye okuvira ddala ku airport Robert Mugabe International Airport noyingira nojja wanga bigolo mundi go kusoso okujja wano sibwe kiri oba badde wajjawo kodda kakati mula ina businesses nyingi wano mu Zimbabwe zentambuza era mbadde nzijamu naye ng'abantu bange nga family gyempasa mbadde njewala olw'ensonga nti batuna kugendayo abamanyi bamanyi naye nga bano bamulamu nakyewala abakoddomi siba omundi gwo gwasoose obadde ojjawo buzi businesses nomala n'ogenda awo nno nkufunye kati eno engeri gy'ogirabamu ensi omanyi buli muntu alina engeri gy'alabamu ebintu bye buli muntu aba n'endowooza ye nze nyina engeri gyendabye nebyenjizemu ensi era byemmanyi ebibi bwebanga nyanako byendabye saagala bitwala naye njagala ntwala ebirungi byenjagala okugenda nabyo tusooke na birungi buli kitundu kibeera tasobola omuntu kulimba nti kyonna kirungi wa kyonna kibi tandike na birungi kiki kyogamba nti mutuufu bano abantu mwene embeera balungi nnyo okutusinga era nandyegombye kyonna kiri bw'ova ku birungi ogendeko byolaba nti oli disappointed ogambe nti wano eno ndaba nga kino kiriwo ekiti kyandibadde kitya bwe ekiti wano tubasinga mu ngeri emu oba endala kakati mulamu manyi ononsonyiwa njagala nnyo bwe nfuna opportunity njagala nnyo gikozesa okusookera ddala nina ekintu kye neerabidde saakyerabidde naye mbadde nkimanyi naye nga noonya wenkiyisizaawo kakiba kitegeeza ompadde omukisa leero ku Nyondo Media si kyangu kino era neebaza Nyondo Media okubanga empadde omukisa olunaku olwaleero okubanga ekapukyalinga buli kimu ekyange nakwegayiridde okujja mu kamera manyi abamu mubeera n'ebikokolo byammwe watibala kubeera mu kamera leero kibadde ki badde sina gwakwogera naye mpaka we nakwesibyeko erega munange jangu tukoleyo ka interview omugole jangu tukoleyo ka interview naye lwaki mutya kamera si kyakutya kamera naye esi field yange field zange ozimanye naye mbadde njagala kukozesa Nyondo Media buli muntu andaba ng'omanyi nti wamanyako kuva ku paaku Z gatandika oteekateeka omukolo
amaaso ge gali mu kamera bane nkwebaza sijja kumenya bwe naamenya muntu kinno munimira bira yadde omuntu kijja kuba kibi sigenda menya naye bonna mulimu n'abaasaba obusabye essala ng'otana kyatudde naye essala agiyisizaawo nti emikwano ab'eŋŋanda basenga bamaama bataata buli muntu yenna amanyi tulina kyotudde ndi waggulu ku mayinja sisobola fukamira naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala kakati nga tudda ku mulamwa tubadde ku mulamwa gwa kiki kyolaba kiki kyenda kikusanyusizza wano mu Zimbabwe kyogamba nti wallahi bano bantu batuli wala mu nsonga eyo neeti kakati omulamwa ogwo ekisookera ddala nti abantu bano nga wokyogedde bavaluinga nnyo omwana waabwe ekintu ekyo kyankizo nnyo nkiraba singa tekikopa mula twantambudde n'ekintu ekyo kubanga nadde nkinyonyola nenkibuukabuuka ngambe nti olinajja n'ekibbo ky'ennyaanya n'ekibbo ky'emboga n'ekitegere buntuntu naye bano buli kimu bakibala mu ssente kati mula nze ekyamalamu amaanyi kanteke wakati bino ebintu byetwaleese nyala bantu bakimanye bino ebintu byetwaleese kadde nga kalombolombo ngaakafefefe ng'abaganda naye babadde tebabyetaaga just kalombolombo ngaffeffe ngaffe tubireeta naye nga bo basala ssente zaabwe zebakola ki azilonga zisente weeri ebisika tebagala kukola ki kumanya tugende mu maaso kati okuyingira mu kidaala ekyo nola abantu kwegamba nze nabasaba era nga bo tebabyagala kubanga olwedde ogenda okuva eri by the way dooza oba okitunuulire ne mu vidiyo ezo zozookwata nayingira mu kidaala kikeerezi kubanga bo baba tebagala nakulabako nga tebannafuna byebakola ki ebeetaaga naye nze nabagamba nganzi ng'omanyi nze ndi musajja siri muntu wa kamera nina ensonyi ninaki nabaga tulina okubuzaabuza era nebyo twabikolanga ffe okuteeka ntugaffe ffe waffe tugaba ku birabo bannanga abatulaba ku Nyondo Media tetuvoola buwangwa oba tetukola ki wabula twogera kituufu kyekigenda mu maaso wabula nze nabaga tulina okugenda n'ebirabo ebyaffe bye tuteekayo nga ffe obuwangwa waffe obw'Ebuganda twajja n'ebibbo ffe twava nga naye kukaka kwani kwaffe naye ŋŋamba tulina okugenda kino tulina okugenda kino naye nga ffe twakiteekawo sigamba nti bo bye bakitusaba bo wolabira omukongo ajja bw'ati bamukkiriza okuyingira mu nnyumba omukono ojja nga toyambadde kiba kyawededde waba bamaze dde okwambula kikyentegeeza okuggyako buli kyokola ki nze mulamu nasooka nembagaininga ne baŋŋamba emitwalo bwe nayogera nabo nga banzi kubanga nga tutandika bino ebintu baŋŋamba emitwalo 2 gimala sooka naye bwe nzize nga ngenda nenjogera abantu ne ku bantu ab'enjawulo ngenze nkizuula nti kyenali mbala kyali kiki kyali kino twagwedde emitwalo 5 sente sinto Rozet kino okimanyi juice super juice olaba Kampala oda omulese wansi Uganda Kampala tulina kye bayita omunanansi gola omuntu bakamula ne bafumba naye ate bano ekyenjawulo kale ekiriwo ku kino ekintu nti kyo bakinywa mu tawuni oba wa ate omunanansi mu ssente tugusangawo ekituufu naye kati ono naye kati ffe twakula tumanyi baguyita mu kombooti ono bakinywa ennyonta ekuluma tebanyonyo baida bana nakitestinzeeko juisi alinga juisi alina mukwenge ly'omunanansi naye alinga no bushera si kombooti buno buba bushera kati abantu beno ennyonta emuluma kyagula osanga olinga avuga kombi taxi zeno baida bazita bushera obadde okimanyi ekyo kombi taxi zeno ngonogaa kangende nfune taxi kangende nfune kombi oli asobola ovuga nga akinywa nokinywa kintu ekyo nebulanga obushera buli awo kigira kikuba ennyonta
So mbatinya tugende maaso n'ensonga gy'wambuuziza naye ate eri kansoke ngibuuke sokodde ku ndala naye kambeko kyenjira nedde kyetukyogeddeko naye omanyi buli kintu kibeera na advantage ne disadvantages. Kino saala kireeta mubi oba mukyogera mu bubi. Osuubira bano abantu abaana baabwe bati babafudde kyamaguzi nti omwana gy'okoma okusaba mutwale sente nnyingi okimanyi nti erudda obanga ate akozesezza omwana wo nga mugeri yekyamaguzi. Ekyo ng'ekiru kyo kyogerako kikubanga omuzadde okumekinga okusasula omwana we okuviira ddala ku papa gye yayambala ku mwezi ogusookera ddala ng'amuzadde mpaka kubanga bwe bakirambise kugwe olaba nga kiri feya newankubadde kuba kuvaliwinga mwana kiri feya. Kakati Mula ekintu ekyo kirina advantage ne disadvantage. Advantage esooka onsooke ne disadvantages nti omanyi buli kintu nkyogera nga ndirayinga ku bye tukole engeri gye tukolamu ebintu byaffe e Uganda. Okategedde akantu ako kati olaba Nyondo nti abazadde abamu e Uganda balaga jjali y'abaana baabwe nnyo naye kiba kiraga nti buli lwokeera ku makya n'ozaala omwana omuwala e Uganda tulina enjogera egamba nti nzadde golodi nzadde sukaali naye ate ekyeno kya bugagga nnyo n'okusinga ekiri e Uganda kituufu. Whereby nti ezo zigedde advantages disadvantages ziri nti this one tulaga jere agala sente. So you're chopping your money's money. He had already paid too much money for you and again you're still asking for more money. Walla, this is not fair. Vovo, this is not fair. You made us broke already. Kanze ku mulamwa kiraga nti omuzadde yenna bw'ozaala omwana olina omuvaliwinga nga ggwe bw'ozivaliwinga omwana ogenda kukola ki nawe mufunamu kati no kino kakikuulye erudda kalaba nti omuwala oyo omulaba nti ojja kumuwa nnyo respect. Abasinga baba balowooza nti omwana omugula sente nnyingi nti baba bagenda kumumanyira nti oli yamugula mutagulika naye okimanyi nti naawe omuwala ogenda kumuwa respect y'amaanyi nnyo kubanga ovaliwinga sente zo zewateekayo kubanga ogawunamuyisa obi n'akuddukako sente zo zikomawo tezikomawo. Kakati omuwala nsobola omuvaliwinga naye ati bo kati Mula ne kano kankayiseewo bro down ne kano kankayiseewo ne kano kankayiseewo nti ebiseera ebisinga oteekamu sente nnyingi naye ate ekitiibwa ky'ofuna kiba kyamaanyi. Okimanyi kati naawe bakuvaliwinga n'ewaka nti ekitiibwa kyo kyamaanyi. Ekiwaka si kyekikulu. Olaba eno gye ndi balina bye batuddiza anti ngamba eno ewaka ewa maama ewabavovo kye batuddiza sijja kyogera naye n'essaawa eno era ekyantuuza nga Mukama w'amaanyi mulamu okyajjuka olunaku lwasooka okuntunuza mbwedde gato nkwata kifaananyi kyonna ojjuka olunaku neŋŋamba mpedde naye kati wendi ndi muki kasa bagamba nti bakuzadde baba bakoze eki ebintu byonna kati ssaawa eno byebankoledde naki saga tugijja mu nja kyogerako mu episode ezigenda okuddako naye nga Mukama w'amaanyi eno kombi. So here is the kombi kati ye taxi yewaffe e Uganda pinga abantu abava eno era so oli kombi driver omuwala ayagala abaana ayambye mangu kasitulawo wala agenda kuzalira abalongo ojja kukyewunya obulungi ogwali Dubai. Mulo ina akadagala k'abalongo nkalina
Aluza nkulimba. Abo. Wale Dubai kasa muyimiridde. Yaki ngendo yisaawo. Ate abana bana abalemerera. N'abakazi mulimba. Lwaki? Omukazi ono yangamba omwe yangamba. Yangamba omanyi gwe ky'oba okola basojjamu n'akasenteko bukyangu ne yangamba nonyayo obukadde nga 3. Mbu bwaki? Kiba kiwedde. Netubala nti buli kimu kiba kitambulyo. Yayagala kati olaba oyo muwala. Njagadde kyogera mu Luganda naye kati wasobola okuziza muntu asobola okukola kyozizaamu. Naye natuuke nate kyentuuseeko nze nkimanyi. Kati y'omulaba yayagala bbaawe tasinga kwagala kintu kyonna naye kati bo bano ba elders ate balina obuwanga bwabwe n'ennono. Oba oyagala oba toyagala olina okusasula. Nina wajjo oyimiridde nga bisere ze basabanga. Lwakuba ani alina videos zo kabisa ze basabanga bateekayo, bisere ze basabanga bateekayo. Family naye ayimiridde yeewakasi. Kati mmola ne kanu ngenda kwogera ngenda kayisaawo. Waliwo omuntu asobola okubuuza Robert yeggwani olina ki? Parkinga wa benzo, parkinga ki, lwaki wakola kibi ekintu? Ebiseera ebisinga ng'abasajja tulina ebintu bye tubala. Bw'otandika okwonoona ssente tuli basajja abadde ba big spender. Zabamanyira bali kigamba. Bali commenting era olikiraba. Nti bw'otandika okukola ssente zo ngamba mwajugako ekibuga ebbanga ddene. Saagala nnyo okgenda yeeya. Kati mwaka kana. Nenjogedde bwentyo. Naye bw'ogenda n'ogatagata ssente zoononeddwa n'ogatta ne kino omuntu okula kyotuuseeko nendaba na biki byengatta ebikuddizibwa kati obadde okimanyi nti mulanga nga nkyogedde direct jali $5,000 ejja dola tegiriiko naye emitwalo tekuliko tickets tekuliko ki bino ebirabo ffe byetusalyawo ngaffe waliwo yagambye Rozet abaana nga bawa ebirabo bitono. It is not about ebirabo. Tekuli birabo bino twabigizeewo kaffe ngaffe biri courage osoma mikeeka bitwala tugende naye nga bo tebeetaaga birabo. Era ekyo nakibanyonyoddeko ne mbagamba abantu tebeetaaga birabo. Kiri ku birabo cash. Naye kati kyenjagala okwongerezaako nti olaba nti essaawa eno nebyensuya n'ebintu bye bampadde ate nga byo tebyogera bagamba nti obyatula nga mumaze funa mwana. So kati essaawa eno bwe nkyogera nga ntudde ne kuggala amayinja g'obuwangwa mba nkoze ensobi bye bakuddiza ssente ezo ziwaayo ate nabo bakuwa entandikwa obadde tokamanyaako kitegeeza mula tugere mu kibuga njagadde nkiyiseewa naye sijja kukyogera. Musabisiza waleeta ajjemu sente kugulira abaana. Omanyi oyo muganda wo nji mukulu waate kugulira abaana byakulya. Mukama yakuwadde ekibayita ekyapa. She's over there. Naye omukyalo oyo mbadde naye emyaka gigenda myaka 5. Muwangadde. Lwakuba omukwano gwaffe gubadde gwa mpola. Bagumanyi abatagumanyi tukola ki? Kino kyonna eki happens kibadde bwavi kibadde kigwana. Kakati mula n'ebintu bingi byenjagala okwogerako nga saaga nnyo kulwa nnyo ku nsonga emu kubanga ebyokukwatako ebyokwogerako n'ebyokukola bikyali bingi ate nga tukyali Zimbabwe tuyinza n'okuba tulina emyezi ng'ebiri okuggyako engeri emirimu bikoze eki nga bikoteba tosakuba emyezi ebiri ne wankuba kati wazaaliddwa mula kati olaba kati naawe oli emikolo gyawe gikola omwana ejja akola ku mulimu omukazi munene nga bw'okiwulira naye mula kati ngenda kwogera ku bintu ebimu byenzudde emikombi yiye endala. So this one is another combi. See how they are sitting. Taxi. What are they putting? Bamuteka mu kimugundi mu ndabirwamu. Oyo muntu yatuddemu baki? Muntu. Bepakira bangi nnyo eno. Bayire ne mbino obutundu buno bweno. Tebabeera ennyo ba. Jukira n'ekintu ekirala mula enteriyo boda boda. Kyogereko. Entambula mbi nnyo. Kiwaŋŋamye nti njogere ku bintu ebibi entambula mbi. Mu kibuga otuuka mu kibuga ekibuga kifaanana bulungi. Tolina mmotoka entambula eziwalamu. Ffe boda zijjudde.
muntu sinaba ku boda wano kakati ate mwana to omanyi nti olwo sinokyogerako sinaba ku boda nteri boda ate munabboda gyeziri kuba gye nayitira lwakuba nti kati era bo baweeka omuntu ogu e Rwanda etteeka likola bawa ne Uganda batika abantu bahano ku boda boda obeera ogu kakati mwana nikyo ngenda kiyisaawo Rwanda nsi naye bw'otunuulya obunene bwa Rwanda eringa Kampala Rwanda yona nga erunga Rwanda Rwanda yakasikatini nnyo Kampala njogere na kintu kinene nnyo so ekintu kyonna nga bakitadde mu nkola kyangu nnyo okumala ekingibwa kati Zimbabwe isaawe kino ekibuga kyetulimu kigatta ebintu Harare nnyo keringa tuli mu kyalo naye bakugamba kibuga Katonda muggulu olaba nti kino kyalo nga bw'okirengera eri yonna nalegera gana amayinja ensaka zonna ne bagamba nti kibuga tina okunda tebakolaki tebalunda nene ebintu ebyo tulina bitunuulya byonna kati ekyo kya ntambula kyembadde nkola ti entambula mbi bw'otuuka mu kibuga kinyuma nti tekirimu bodaboda naye eno mu kyalo ate kimenya so singa baali badde bateekawo bodaboda ezo ziba nga zikola mu byalo nga zirina ebifo wezitatuuka nga zitambuza ku bantu kakati nga olaba nti buli kimu kitambulira mu gavumenti tosobola yingiza kintu ngaera ekintu kyonna ngaera olaba mpaide ne Uganda kati golowooza kuba nagenzeeko nawadde ngula naye nga wekintroducinga mpolampola tekamu boda zange mpolampola ekisoboka kati kankunnyonnyole bwe nagenzeeko waliwo ekifo bakiyita Bola. Do you know Bola? Where is that place? Almost in town. What does it do? What things are more known in that place? Ati mula kamutaase mugana waffe oyo. Bola eyo ya Muyindi. Bola era abayindi be bali munda Bola bali mu hardware bali mu supermarket enene by the way tulina yinja wanawuta ku kigere nga gyekiri mulokoni ku kigere naye mu supermarket ng'okyegera bwekityo nakiwutako kati ate ngenda okufuluma nga ndaba n'ebifo ebirala nsangawo Bola bayindi bw'oba otunuulidde Bola kitegeeza ki? What's the meaning of Bola? No. Olulimi Luyindi. Bola. Kati njaga kumalirayo kano akantu nti Bola eyo nti abayindi be bagifuga. Abayindi bafuga Bola. Be bananyini baayo si bagifuga te bananyini baayo. Bananyini Bola. Bananyini Bola. Kati Bola ebanga y'abayindi nti njaga kujja ku kiri ku kyantambula naye njaga kuyita wala baba kizo kola supermarket tuguze enyama y'omumikebe tuguze buli kimu kubanga wano ekiyonjawo kyenaziteri nyama eno baya bucha nti ngenda wali ku bucha bucha obagambe temerayo kiro bantu bakyesa kizungu nnyo kizungu naye bimenyamu sofa wali ewafe waliwo bucha wali bucha era ku nsonga eyo Bola njaga kugigenda kuintroduce kati ku nsonga eyo ntibadde ku kyantambula nti abayindi balaba be basupplyinga bodaboda mu Uganda kampani ezinga z'abayindi golowooza nti bo tebakyabadda nti teriiyo ki entambula eno bagiteekamu ssente enfuna kyengezako okulaga kyansalinze bulungi so sinze mukulu kyengezako okulaga nti gavumenti nga yo tekyagala bo baagala ebintu ebimu baagala kukumira abantu baabwe mu mbeera eyo nze kasana labyo omuyindi ate abazungu batono mwanatu bajjukira Mugabe Robert Mugabe yagoba abazungu mu bifaananyi wali kuolabirako yalinamu embeera ya gundi ya Amini zita Amini obote yali Amini yagoba kati batono kati awo ganzirayo ate wali emabega ku kyobadde omuŋŋamba nti amanyi omubuuza ebintu bingi sukaliyo kya bodaboda kyo kikiwedde
otubulidde ku bintu byolabye mu byogamba nti kino kale nawe n'obuuza noga singa nja ne bodaboda yange banzikiriza naye nekunya tesoboka lwansonga abayindi kyeŋŋamba yenze kakirabye nti kyetaagisa ebbanga lyonna yageze baba webadde kituufu ekintu kyokka kyetwasooka otunulira ffenna kyali kya booda nga tewali tekisobola naye jasi kyenalabye nti buli famire wakiri beemu n'akamotoka nokaba kalundaganya basetinga standard yetu buli nyumba okwanguya kati ng'ewaka ekyo sijja kyogera bajagamba neewaana ewaka wetubeera waliwo emmotoka mmeka ate nga zonna zikola ate emirimu gitagamba mbu gya buyonjo nnyo ate nga emmotoka z'amaanyi kati bo balina engeri gyewakumiramu mu standard ye nolaba nga oli alina emmotoka nga ya bbeeyi ninga agikozesa emirimu nga gya layisi eriwa eno mukodo mange gyembadde ntambuliramu ennaku zino zonna eri eri gyempakinze wali nga ya nnimiro kati eyo gya nnimiro ekisinga okwewunza nti bagitwala mu nnimiro naye ate waffe Uganda ebeera yakujooga okimanyi ebeera yakujooga nakula nelulinya tegokivuga negamba kati gwe nakuba ti kati bawaya ne license eya Dubai of course eri international ene weoba osobola okuvuga kuba kuna amateeka nako kwegale kya Yesu naye nga ene tugezezzaako okubanga tubatambuzaako kubanga mulaba ku bifo ebyenjawulo ono nga bwemula tuli ku lusozi tusazeewo okutambulatambulako kubanga okusobola okudda ewaka kyennyo naye okimanyi nti abantu n'okulima balimira ddala jangula abantu abalima tebakuwulira. Come and show them these people. So tomala galima come and show. So anti kati tujja kusalamu tujja kufuna kuli empanvu naye kati baba bali mu kulima tuli mu ssaawa meka ssaawa saa musanvu kitundu abantu nga bakyali mu nnimiro abantu bakyali mu nnimiro saa musanvu kitundu naye sebo nti wano emmere yaabwe ngafola nti matooke bo kawunga kyobala nti omuntu alima kasooli nalya kilo namba eyakawunga ku mukolo wange emmere eri kubanga buli maka gosisinkana nga olaba nti waka kati nga bwolaba nti ewaffe nti omuntu wabanga asula kazigo asobola okuwalirizibwa okusimbawa okutumawo ekinyana tikamuka ekitooke nekibeerawo kati bano buli maka nogaba nga matono gatya kapoti kona kabalina wakiri akateekamu ki kasooli olaba kuva eri yonna nga bwolengera you see this is maize there is maize there is maize wona obeera olaba ki tebuukayo kasooli eno kasooli ola ne bakodomi bange ewaka bizinesi nene ninga okyowulya kasooli buli wolima kasooli bakuwa ekitiibwa nga olabanga olusuku lw'amatola kiriire bwekyo bwekiri ebino ebintu ebinyweka gakuba ogenda ebulyambo okolaki kakati okimanyi nti ennyumba zano zinsobedde kati eri gyetwasooka ewa muganda wa Ivoni ewa sista wa Ivoni nalabamu kengeri yali enjawulo mugye bazimba ennyumba nezibalabukaawe era waliwo abanye ne bagamba nti emunanga babazimba ennyumba zaabwe naye ennungi bwe tulaza ne wa maama gye tuli saa zino ndabanga ennyumba ez'enjawulo ate kati waneeno show them the other house eri ennyumba ogiraba esubwamu abantu naye ng'ogiraba njagula gende kale
kakali neri kati tugambe kino ghetto yebanga ghetto bazimba ennyumba zaabwe nga ntonotono ate abasinga mu kifo kino balimu naye nga mwana tugenda kyogera nekino era ngenda kiyisaawo nga sirina kyenkweseemu kubanga tulina bingi bye tuyiga oluusi tujjamu nti e Uganda tufa nnyo tuba tuzimba amayumba gaffe tufa nnyo oli agirabye atya wabweru n'osanga ennyumba nga yenyirira naye nga erina ebisenge nga bimeka 2-3 abantu beno kye bafaako nti buli kimu kibeera mu nnyumba munda oshage kye bafaako nti ennyumba esobola okwakomodatinga abantu bameka oshageera kati twabadde ewa maama twazze n'abantu bameka nga amaze tuzaala twatandise sula wa maama netubeerawo buli omu ayina ekisenge ennyumba terina design eryawo yawo wabweru balina just parking naye ng'olaba buli muntu ajjamu munda buli nyumba ne toilet buli room ne toilet kati wabweru osobola okugirabanga naye munda buli kimu kyonna kikopi ate amazima nti kyonna kiri munda mu nnyumba fenna bewaffe omuntu akoze ennyumba ye n'agiyiriza obadde okimanya muna abantu bakusomera e Uganda akola ennyumba n'ayigibwa plasta wabweru n'agibwako akalangi notuuka munda nga mayinja olabye kirabyega girwebaliwebaligatowegomba kale ate ekyomusa ne bano endisusu ya maama ate nabo ate eri gye twasooka osula babiraba bulala kuba ajjukira bali ate bo kyalinga nga kigagga zone kuba batusoosa mu mbeera ya kigagga naye kigagga zone n'enzimba yaabwe naye ate nayo nina kyenalaba n'ensereka ennyumba zaabwe ng'olaba guyumba kunene nnyo naye ng'ennyumba eguddemu waliwo okenjawulo ne ku zino naye kirala okimanyi nti no ewa sista wa Ivoni ennyumba bwaggeva wano nerimu ebisengereza byalinga 4-5 nimbye abagala okufaananako waffe nalabemu ebisenge si bingi bisenge 6 naye ennyumba nnene okufa obufi niyo olaba eya maama turumuze zirimu twali banyini nga buli omu almost alina ruumu eyiye bakyusaamuko culture kitundu culture naye kitundu kubanga n'enzimba ennyumba bwagiraba tizineno zigizeemuko bwe ziti ate ziri eri zayongera okukola ki okukakkanira ddala wansi naye ng'otuukayo wakujagala okugenda onaatuukayo oli muwanvu kakati naago oli fighter Rozet kati yembera naye nga nze buli muntu abaako n'engeri gyalabamu ebintu bye kimanyi ne bantu bakoledde akatale bano oba promoting aba super bagita super surprise promotion batubakasente naye nze sijja kulimba kakati nze nalina tiketi yange nenga ndabanga ewanvu ayala kuddayo mangu waka nekimenya teekateeka empuli njagala ngayagala okukyusa lwakuba nti era nyina okuddayo okukalabya emirimu Zimbabwe egensi kyenajagaddeko okulabirira muganda wange muganda basobola okwerabirira buli kimu kyonna kyokola mu bulamu yasooka famire kyekikulu ate omuto famire anti ye muto anti famire kyekyo anyway naye nga mu byonna sijja kulimba buli kimu ndi musanyufu ate muli bantu balungi muwerokami nga muli bantu balungi sofa sina kyekomplaininga ng'omuntu byonna mbyebaza mukama ate muli bantu abadetermined nti omuba mwagadde ekyo kyemukola ki mukikolerera muli basajja mmekete kyenyinza okwogera kubanga it's not very easy nga bwe nagambye bwe nabadde wali ku Nyondo Media interview yaffe oba omukolo gwaffe omuntu okusitula abantu bawera 25 n'omusobyo naye nga buli omu alina okuba ne tiketi kubanga mundi ogwasooka twajja bukyali tulina okulya tulina okukola ki akaseera kasipendingidwa kabadde si katono naye ekyo kyonna kyonna gubeera mutima nakwewayo nakusalawo omanyi kyobeera oyagala n'ogaa kati nsazewo kino nkikoze n'omutima gumu okwo okusalawo determination
Ate mula kyensi okugamba kino ekintu bino bintu byansi. Ate mula bwengatagatamu emyaka gyembadde obulamu bwensi ekino kibadde kingwana. Tulwanye, tutobye, tukola buli kimu. Ate namwe abakyala baffe bali muli so supportive. Kuba katulaba gwe Nyondo Media mukolo ogubaddemu. Nzaani asobola okubangisa awe nga video zange zitambula. Ate muna abantu bayagadde omukolo nnyo nga bw'okiwulira. Kati nawo neyaŋŋambye ye alina mu Tanzania kugamba tandise okusoomooza abantu. Kati gino mu Tanzania mukwano gwange yagambye Rozet ekituufu kiri njagala obeerewo ku mukolo gwange. Kyali bwekyo. Kyali wange mu Nigeria gye tubeera e Dubai. Mukwano gwange nnyo. Ate in fact kati naye yennyini yaŋŋambye ekintu kyekimu naŋŋamba nti Nigeria naye abamu tebaagala kiwulira bannayuganda naye kankyogere. Naye ayagala kubanga kabukyali ng'omukolo kuba bagala kutandikira ewaabwe then bagweza Uganda. Awo tewaba nze banange wendi era nayagala tukole ki omanyi eno esigala ng'eri memory tetulina gye tulaga kyamaanyi nnyo nti noba ki oba ki naye ebeerawo nga ki nti mu maaso keeyo tuddayo n'okulagamba bannange nolabanga buli kimu twetaaga okubeera ne memories nti omuntu wejjukanyamuko n'ogamba kino bwekiti bwe kyali kino bwekiti bwe kyali okimanyi nti nno n'omwana gw'obeera ozadde amanya nti tata wange yakola bwaki ne bwati nendayo nakiraba ate naakola ekiri more than what you did. Tulina okuba inspiring abaana betukola ki betuzaala. Kano kankayiseeyo kabeere kalango. Munansonyiwa naye badde nnokapo naye Nyondo Media wange ye muntu akola ebifaananyi byonna ku layisi. Si ku layisi nti kugamba nti ayagala afunamu naye muntu amanyi omuntu wa wansi okuva ku Paaku Z nti asobola okikola jasikasa mutula ku meza ne muteesa buli wamu asobola okutambulawo n'abanga akola ekintu ekirungi. Nyondo Media oli mulamu wange oli mukyala wange sobola kufukamirira kwebaza kubanga ne data gw'olina mungi nnyo twajje n'ebintu byempisemu okuva gino emikolo gibaddewo by'okwata kuva nga bitulagana biragansi okitegeera naye weebale nnyo okubeerawo zinatuuka nenzirika nako natuuka nenzirika nga manyi kintu tekigenda kubeerawoebiveeko kate tukateekayo keso kabeere kaffe kamu naye nga weebale bambi naye nga n'omuntu yenna yenna ayagala Nyondo Media wali enamba zibeera ku screen n'omuntu ayagala waliwo abantu abamu ababuuza omusajja yakwatagana atya n'omuwala kuva Zimbabwe bane Zimbabwe bantu balungi bawelokami ne kati newentidde wano nze mbagaye nti otwala ssente nnyingi zigabayo nebo kye bafa nkulaakulana bafa ogenda kwezzaawo otya sente z'otwala z'owaayo ku buko ate bakuddizaayo ekiki bakuddiza n'obeera nga weekulaakula bo kye baagala bamuba mutandika obufumbo bubeere nga bukimu kitambula. Webale nnyo Nyondo Media kansoke mawulingiza kugona naye nga bwendi oba olina kyombuuza nedda manya tutuusawo mu kifo naye abantu walala kubanga tukyayogera nedda tukkirire nga tulaba bakakase ntubadde waggulu bro. Now you can go down, let them see how we getting down from this place yeah. You can also go down and get us up down and then you show us when we go down yeah kabutwe nga tubeera bakakase gali historic nkwereza ebintu naye nze nsobola n'okwejjayo nga sirina wahala nkwengato
Nzite buti? Kankwene buno. What else do I have? Ni muno mbusula busuze eri. Anti zigenda kwawukana zijja buli amayinja te. Omulaba kye nkugamba. Sabo manyi okuvaka. And what about this? What about this? It's already done. Nyondo Media. Walabe gundi nakitaddeyo aba abantu bagikwagala. Eriwa kaposti ka gundi. Ne WhatsApp link nagisiya wewe. WhatsApp nayo ngenda kuvayo ntya mulamu. Gwekola bot. Omache ngendo kola? Gwekola bot. Hey. Kola bot. Wallahi I can come myself. Mukono mukono. Zolo. Akune tyabizimu. Kadingila kuvayo. Alikwatawo. Tuli nyamayinja kajja kusala. Tunawo. I may die. Ne tubadde wala. Tetuli bangu. Tuite wali. We wali better. Kake kato. Ogera kwamba dia wano. Nyondo Media on it. Which one? This guy here? Yeah, we need to get your mail. Yeah. This has been our camera guy. He's a very nice guy. So any Ugandan girl who is single and searching, you're searching, eh? How old are you? He's 21, so you're old enough. Aren't you schooling? You at school? I'm done. You outside? Yeah, outside. So what are you doing? So what are you doing? No. For living? Yeah, I'm living. You're a farmer? No, I'm not a farmer. I'm a plumber. Farmer is something, right? Being a farmer is something. They're laughing at you. So you're a farmer, eh? I'm not a farmer. So what do you do for living? I'm a plumber. You're a plumber. Yeah. Oh, so this is good, eh? But who is this guy, guys? This is Lobengula. Lobengula. Yeah, Lobengula. What did he do? Robin Gura. Yeah, it's very nice. What did he do? What is he known about? He was a fighter. He was a fighter. Yeah. He was a fighter. This was. Yeah, great man. He's a great Yeah, man. great man. Yeah. Freedom fighter, eh? Yeah. Is this a girl or a boy? Are you searching? You are still young. How old are you? You're only 15. I don't know about him. This one is big enough. Are you searching for a girl? Can I give Yes. How old are you? Yes. Hey, this one can have you. This was But you're not a 18. big lie. Okay, let me step in. No, it's because you want a girl. That's why you are saying you're 18. You're still young. Yeah, true, truly. He's 18. Truly, 18 years. Yeah. Are you schooling? Are you a farmer? What are you doing for living? He's joking. You know, he does nothing. He's doing nothing and he wants a girl. She's going to step. Hold the other side. You know, he's saying it. So, okay, let me ask him some questions. Now, go. How old are you? So you said you are 18 years. Yeah. And you need a girl from Uganda. Yeah. You're single and you're searching, eh? You need a girl from Uganda. What are you doing for a living? Are you a farmer? I'm not a farmer. So what do you do for a living? Nothing. Now, How are you going to feed your girl? how are you going to survive with your girl if I bring you one? I will make a plan. What's your plan? I will make a plan. You're supposed to pray by now, right? Yes. Now maybe next year. When you have a job, eh? But you look 16, 15, 16. I'm Maybe 18 years. maybe you need maybe small boy but big Big in age. engine. Yeah. I wrote for Big engine. Yeah, yeah. The engine is big.
know about him. So we are living. How old are you? You said how old are you? 15 years. You're 15. He's 18. He's 22. 21. 21. But you all still young. He's joking. This guy is joking. At least for you, He's at just least playing, like, they want Ugandan girls. They want Ugandan girls. That's why they are putting their age big, because they want to get married to Ugandan ladies. So you're ready for marriage, yeah? See the Not much. but you're ready.